We need to hear more the voices of the so-called people that call themselves our friends to be able to stand with us. Ugandans are being oppressed, and we cannot have it anymore. We cannot have it any longer. Yes, all right. Oli kuyugi update CV ko sinzira okubanga otuwuliriza awo nyinyi we tugenda okubira nga tutandikira. Kakati government ya Uganda, government ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni bavuddeyo ne beekandaga ngibavayo ne bakola statement egamba nti United Kingdom Court cannot decide Uganda's energy future. Lwaki government evuddeyo ne kola statement ng'eryo? Kati nonno gwe mukwano gwange gy'otabadde ogubaddewo gwe guno. Abalimi bana bannayuganda bagenze mu maaso ne bakoleeza olutalo okuchallenginga UK High Court eri against African Crude Oil Pipeline EACOP nga bagamba bagala ku applyinga eri Ugandan Constitutional Environmental and Climate Law eri EACOP ekitongole kino ekitwala pipeline eno nga bagamba project ya UK registered era ngeri mu cooperating company kigambibwa okulemererwa kw'emyezi egiyise emabega nga bagenda maaso n'okubanga bakola pipeline baali basuubira nti okutandika transporting eri Uganda First Code Export kesi ng'egamba inti at least kilometers 1,445 za pipeline branches zino okubranchinga mu Uganda's legal protection and era nga babuuza nti English court eno preventinga project okubanga egenda maaso n'okugenda maaso ng'ekola operational to become operational teina genda maaso na cooperatinga bagiganye. Lwaki badde bagigaana gwe mukwano gwange ali eyampuliriza oli ku Yugi update service sinzira bango otuwuliriza gwe yakatwegatako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo UK abali mu Canada abali mu US abali South Africa abali wano ku mulirwana Kenya Congo DRC tugamba maaso n'obasaasira entalo zemugamba maaso n'okubeeramu buli lukya zitaggwa naye katusubire Mukama Katonda nammwe ajja kuba abawangaaza azze emirembe mu ggwanga lyammwe newankubadde tukimanyi nti Flex Kid okumulembeze wammwe saawa zino agenda mu maaso nakukwata mu constitution ayagala kwongerayo kisanja naye mbagamba mukikole n'obwegendera you do it wisely kubanga mu Uganda wano twakikolako kitufuukidde akayinja mu ngatto tetukyalina bwekyukizo tetukyayogera nakwogera olw'okuba nti nno twakwata ku constitution so ebintu ebitalina kuzanyibwako ndowooza mu government oba mu kufuga eggwanga mu ggwanga ye constitutional rights constitution terina kukwatibwako nga we yabagibwa ekiteesero eryakyo ettuufu engeri y'amateeka gano gye gaali gabagiddwamu kyekyali ekituufu. So oli waavayo ng'ayagala kukwata constitution manya oyo mulabe wa ggwanga tayagaliza ggwanga kulaakulana tayagaliza ggwanga ligende mu maaso era omanya oyo nakyemalira era yeeyagaliza yekka ebiseera ebisinga naye kati kuno omulundi DRC mmwe mulina ensonga n'omukulembeze wammwe era alina ensonga bingi byatanamaliriza oba oliawo bye tutunulirako n'amaaso nti waayo omusajja kamala obimaliriza naye do it wisely do it what wisely ekyo nyinza obbagamba gwatanda tweyungako kugambya ekigambo subscribe weekiri wali wansi kikoneko obeere nga otweyungako gwe mukwano gwange ali eyo wabula twagala okuba nga tukuza channel yaffe nga backup gye tugenda okubeera nga tugirako live gye tunaakolerangako live era gwe yena tanaba kuba nga osubscribinga ku Yugi live media genda ojja giraba kyenkana kati eriko ba subscribers nga 10 wabula njagala mubeere nga musubscribingako kubanga gye tugenda nga okozesa okujja live munamwena abaagala okujja nga tuwayeemu tunyumyemu ku nsonga gwe mukutu gwe tugenda okubeera nga tukozesa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza so kino nkibategeezeza temulaba eddoboozi ewalala ne mweka nga egenda kubeera nga backup naye nga tukolerako live zokka gwe agala okuwayaamu naffe eyo gye nkusindise bagiyita Yugi
UG Live Media. Kale katugende maaso. Kakati ekyokubeera nga bagenda mu kooti bagamba kino kikiryalinga nothing. Naye okuwa example eri ba foreigner kigambibwa nti no baba batagetinze strategically eri importance mu African Energy Project nga bagenda maaso n'okubeera nga ba overseeing kooti. Era kijja okuba mu kaseera nga Uganda ne Tanzania mu kaseera kano bastandinga okubeera nga balaba okutransforminga economy opportunities nga batransforminga economic opportunities. Naye transformation eno gye twandiyise nti economic opportunities waliwo abazzi babuuza nti ddala okukwata crude pipe line ne bagitwala. Wuliriza, mbadde nkujjukizaamu katono gwe mukwano gwange ali ku UG Update TV nti pipeline eno egenda okuba nga etambuza ka oil eriko kilometers nga wenzikusomedde 1,400 mu ziizo. Omanyi obuwanana bw'ensimbi obuyiiriddwawo. Juzi bannayuganda baali bagenda maaso n'okomplaininga ku nsonga ya oil pipeline zino nga bagamba bannange Uganda okukwata ekkubo nezuula oil mu nsi yaayo kyokka mu kaseera ke kamu ekyola bannange abaavu n'omukisa bagulabamu obuzibu. Ffe guno gwali mukisa gwe twalabamu obuzibu, ekyo mukkirize oba mugaane. Omukisa twagulabamu obuzibu. Uganda yakwata oil waayo nemwolekeza paka mu Tanzania. Era eyo gye yazimba refinery. Refinery kyeki? Refinery kye libanga eddongoosezo. Waliwo kye tuyita gold refinery, oil refinery, lyeddongoosezo erigenda maaso n'okulongoosa amafuta gano ogateeka ku grade, ku standard yeetaagisa gasobole okubeera nga gagenda mu butale. Kati refinery wano ekifo ky'ogizimba mu Uganda bagizimba mu Tanzania. Era ne tuspending obutitimbe n'omutitimbe obuwanana n'obuwanana bw'ensimbi nga tukola pipeline zimwe zitwala crude oil okumutambuza okumujja mu Uganda yogayoga wuuyo paka mu Tanzania. Kilometers 1,000 nga tezo tulina okuzimba okutambuza pipeline ezo zigenda okutambula mu crude oil. Kati bannayuganda nga bavaayo beebuuza, Uganda twali tubuliddwa ekifo ekigenda okuplantingibwamu refinery eyo oba lwaki refinery teyateekebwa wano mu Uganda? Kati ze zimu ku nsonga zino ze nkuleetedde gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nagambye oli ku UG Update Civic osinzira obbanga otuwuliriza wano. Nagambye muli n'oba agategedde dda wano tugasaba okulula n'oba nga atannakategeerako wadde n'akatono. Kaakati nno bwe gubadde guli bwe guti gy'obadde bakulimbye. Gavumenti eno okusisula refinery eddongoosezo ly'amafuta oditeeka mu Tanzania yali yeewala bintu bino wammanga. Yali yeewala accountability saako n'okuba nga gavumenti yali yeeteekerateekera nga saa yonna emanyi egenda kubeera ng'ewunzikibwa. Kati so nga bajja kuba bazimbye empire yaabwe n'ey'abatuusi mbu bajja kuba nga bazimbye empire yaabwe mu Tanzania we basuulibwa gavumenti n'ewunzikibwa nti Uganda tejja kuba nga eganyulwa mu mafuta gano. Byemu kubonera obutulaga. Ekirala, ababbi abaali basuubira okukumpanya sente oba okubuzaabuza amafuta n'okwebbira ku ssente z'amafuta bakiraba nga ekinaabira wano mu Uganda bajja balingiriza nnyo, tebajja sobola kubba bulungi ssente. Ne basalawo okwewala accountability embalirira amafuta gajja mu ngeri ki,
tutunda genkana ki, tuproducinze kyenkana ki. Wakiri babagamba nti gabulidde mu pipe, agamu tegatuuse. Ne basalawo galanizi ne galanizi ez'amafuta ezirina okuba nga zitambuzibwa, ne basalawo bazoolekeze mu ggwanga erya Tanzania. Awo babbe galanizi ne galanizi nga teri abakubana ku mukono. Joel Ssenyonyi n'atuukayo otyo balingiriza nti nze ku kampani ya oil crude kulaba mbalirira ngeri ki gye musaasaanyamu ssente, ayo badde balaba tajja tutuukayo mangu kubayingiza, kubanga eyajja kubeera ng'ali out of his jurisdiction abeera wabulwa amateeka ge, abata practicing nayo mateeka ge nga ye leader of opposition. Of course byonna bakibala nga balaba nti obwa leader of opposition bonna obuddako tebugenda kubeera bwangu mu kaseera kano. Yensonga lwaki kati babuyiiyiza, baagala kujja leader of opposition mu kifo, baagala mujja mu ntebe, naye ng'ensonga ogimanyi, bakooye okubanga balingirizibwa, baagala babbe kyere. Kati wano we ŋŋamba Chief of Defence Force waba ndala kituufu yali alwangisa buli bwanguzi operation gye yatandikawo, oba baali bagiyita batya, ufunja biki operation Chief of Defence Force waffe gye yatandikawo okwatiramu Anita Amongo, simanyi ufunja biki eyo operation. Kati operation eyo wabanga ddala kituufu yali agala kulaga ggwanga nti nalwanyisa buli bwanguzi, tuyina office wano zibadde tusuubira nti zandibadde zitemeza mabega wa Mitayimbwa. Office ya Prime Minister eyeesooka, ate era wekabanga kaali kabonero kalaga nti ddala alwanyisa, then yandibadde yeekwata ku Joel Ssenyonyi ne balwanyisa obuli bw'enguzi. Yandibadde yeekwata ku leader of opposition omusango gwakoze. Kati waaki banyiiga okujja leader of opposition mu kifo kyalimu nga kalabaalaba, ate nga bagamba balwanyisa buli bwanguzi? So bannayuganda muzuukuke, mutunulire ebintu bino nga mubirabisa amagezi, temulabisa kinyumo na kuspektatinga nti nze mpagira gundi, nze gundi yosamwagira, sabaho, ebyo mubiteeke wali, feelings emotions muziteeke wali. Tigundi atuyitako ati ono, gundi yali munywanjaga, oyo sobola mumuwagira naawe. Tutunulire ebigenda okujunya eggwanga, ani aleese idea egenda okujunya eggwanga, bye bintu bye tusaanidde okuba nga tutunulira ssaawa zino. Ssaawa zino tetulina kubeera nga tutunulira nsonga nze siwagira gundi, kubanga omaze otegeera nti ne bowagira nayo tebakuliiko, bali ku lwabwe. Kati gwe osigaddewo ku lwani? Bye bino bye tugenda mu maaso n'okuba nga tubagamba. Mwebereremu mutegeere ki ekigenda mu maaso mu ggwanga, ki kye bazimba. Otherwise ebintu bingi ebigenda okuyitako nga tomanyi, bintu bingi ebigenda okuyitako ate bikolebwe mu ngeri enkyamu nga ne idea yo teriimu, bibonyeebonye ggwe, bibonyeebonye abaana bo n'abazzukulu, naye nga byatandika olaba, wabula lwakwefuula nti no gwe ebintu mu ggwanga ebitambula tebikwatako. Bijja tuuka ekiseera bitambule bikwate ku bazzukulu bo, bikwate ku baana bo. So you have to be fully participant mu mirimu egigenda maaso mu ggwanga, mu byenkulaakulana by'eggwanga lyo. Buli kinyigiriza eggwanga lyo naawe kiba kinyigirizaamu. Wentegeeza eggwanga togenda kuyimirira awo olabe nti bagambye eggwanga Uganda olabe omwezi nga guli mu kubonaabona. Abantu be bakola eggwanga olanga munnaabonaabona akyunyizibwa. Muveeyo mwekembe, mulwanirireko, eyo gye bayita justice unity. Obuganda kyobola bwakulaakulana nnyo singa ebitundu ebirala, era abantu munansonyiwa abamawanga amalala mukyalina nnyo obujja ku Buganda, kubanga bo bayanirizanga abantu ate ne babeera muntu omu, ne babeera unity, ne babeera united. Okubeera unity kyabayambako okuba nga bakolera wamu, okukolera wemukolera wamu kikulaakulanya n'ekitundu kyammwe, weyaniriza bulungi abantu ne wakao wa developinga. Kakati ennono twagivaako ddano mu Buganda, buli omu kati ali ku lulwe, basenda gundi nga gundi aseka nga tamanyi nti ewe bajja. Kati eyo nonsense oyo yatulemesezza okulaakulana mu bwongo. Ebintu bajjajjaffe baakolerera, omu bwe baaleeta, okulaga obumu bwe bayina, kye kibuga kya Buganda ky'otunuulizaako kati amaaso obwali bumu. Bajjanga bagwira ne tubaguza ettaka.
ne bazimbako ebyabwe bibaagala ne bakulaakulanya ekitundu. Naye wa gy'oyinza okugenda nga si mu Buganda ne baguza omuganda wa wano ettaka. So zezo ensonga ezimu ze tulina okuba nga tulowoozaako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Naye nga we nkugambye nti oli ku Yugi Update TV osinzira obba nga otuwuliriza, tukyagenda maaso. Ngenda kuba nga mbaleetera akatambi ka Yoweri Kaguta Museveni biki bye yayogedde ku pipeline ku crude oil ono egenda maaso n'okutwalibwa mu Tanzania. Kati Tanzania bo bali mu kwesiima, bamanyi bagenda kweyolera ku bugagga bwa Uganda. Ffe ne tubonaabona ye tusime ntwalira Tanzania. Can you imagine? Uganda tetulina sente, tetusobola kwezimbira gundi refinery mu ggwanga lyaffe mazima ddala. Awo kwe kuswala kwe tutuuseko that for us we cannot do anything for us. Just refinery tugitwala mu Tanzania. Ekyenne ekintu ekyo gwe munansi wandibadde okyebuuza nnyo era wandibadde okiteekako nnyo essira waaki gavumenti ebabuusabuusa amaaso. Ddala gavumenti wano ebaagaliza eggwanga lyammwe oba tebaagala. Awo osaanidde okubeera ng'osinziira okwebuuza ebibuuzo n'obyeddamu. Nze nkyakutwala mu maaso nagambye dde oli ku Yugi Update TV osinziira obba nga otuwuliriza. Gwe n'atannatweyungako ekigambo subscribe weekiri kikooneko obeere nga otweyungako. Tuli mu ttambula tugenda, njagala tulabe obuwonvu n'obugga wa gye bitutuusa, wa bye tugenda okukomekkerera n'eggwanga. Kaakati nga Uganda bamaze okwetunulamu ne Tanzania nti bagenda kwenogera ku nnusu mu biseera ebijja mu maaso nga batumbuula transformational economic opportunity mu ggwanga erya Tanzania saako n'eri Uganda, nga bagenda mu maaso n'okuyisa payipo za crude oil nga zeolekera mu ggwanga erya Tanzania, era amawanga ne ba personal interest abanaakifunamu omukono be bangi kamala. Tujja basobola bateekako accountability olw'ensonga nti payipo refinery tezimbiddwa mu Uganda eri mu ggwanga erya Tanzania. So n'okutuukayo obutuusi abo authorities bayinza obutakuganya. So ndowooza olaba protection gye bakiteekamu okubeera nga gwe Munnayuganda tosobola kubeera ng'oli fure okyakisesinga naye nga kiva mu ggwanga lyo. Can you imagine? So zezo ensonga ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Oli ku Yugi Update TV osinzira obba nga otuwuliriza. Kakati nno African Energy Chamber AEC egamba nti maintaining a decision eri Bannayuganda naddala ku energy future. Bagamba nti erina okubeera nga ekolebwa mu Uganda so si London. Bagamba erina okuba nga the African Energy Chamber maintains that decision about Uganda's energy future should be made in Uganda, not in London. Mwe mwagiwaayo decision mu Uganda ne banga Bannayuganda tebalina democracy asobola teekawo decision. Era ne bagenda maaso n'okukola decision zaabwe nga bezi bayamba bali mu gavumenti naye nga bayambiddwako UK. Kakati saa zino Munnayuganda avaayo agamba yeddukira mu kooti ya UK agamba omusajja mwe omwaganya kino na kino kiriwo ekinewo ekiti, lwaki basirise? Era wuliriza tukyakwongerayo, njagala nkwe ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni muwabulwa ng'agenda mu maaso n'okwongera ku nsonga za crude oil ono. Ye yazoogeddeko atya? Njagala owulirize n'oluvannyuma nja kubeera nga mbaddira musoka muwulirize akatambi kano n'oluvannyuma tujja kawayendinga tukaddemu nga tubannyonnyola biki byagenze maaso n'okwogerako. Yayogedde ku ki ku nsonga eno? Mukwano gwange nagambye oli ku Yugi Update TV osinzira oba nga otuwuliriza. The British had tried to look for this oil when they were here from 1920. But when we came into government, a few days when I was in Entebbe, a group from Shell BP came and told me that they wanted to sign an agreement with me about oil exploration in Lake Albert. So I told them that let me check. I don't know anything about petroleum. Let me check whether in the government
they have people who know. So I told them to go away. Then I asked the Minister of Minerals that time. I called people who were there. There was also a man called Soiro Mboijana, who was like a commissioner. He had been with me at Ntare. And I said, do you know anything about petroleum? They said, no, we don't know. But there is an expert in petroleum in the Bank of Uganda. I said, you calling me that expert? They called him. The man was from Ghana, Accra. And the only way he was connected with the petroleum is that he was the one handling the import papers of petroleum products in Uganda. That is how he was the expert. So I called back this Shell BP. I said, you people, I cannot sign an agreement with you because I have nobody on my side who knows anything about petroleum. So go away. And that's how I called the minister, Chango Macho, and the PS, called Opio, and I said, you people, look for Ugandans who have a Bachelor of Chemistry, Bachelor of Geology, Bachelor of Physics. They go for a master's in petroleum studies. Then when they come back, they will be the ones to guide us after they have studied. And they came back 1989. Now, when they came back, I called Shell BP. Shell BP, you come, I now have got some people who know something about petroleum. Shell said, no, there's no petroleum there. It was a mistake. Really? But you were the ones who told me. For them, the Soviet Union had opened up. There was a lot of oil in the Soviet Union. So Shell BP was no longer interested in this petroleum here. But then I told these people here, I said, no, but you studied. You now look for the oil. You. These are the ones who looked for this oil, these people here. Therefore, what now remained was to get somebody to drill and confirm what they are seeing in the computer, whether it is what is happening in the ground. And that's what eventually resulted into this discovery. The British had tried to look for... Njagala twetegereze ebigambo bino. Yoweri Kaguta Museveni tuwabulwa byagenda maaso n'okubeera nga ayogera mu biseera ebyayiko akunnyonnyola nga baakawamba obuyinza 1986 biki ebyaliwo oiro already yali ya discoveringibwa dda naye nga abazungu bano balina engeri gye bagenda maaso n'okibuzaabuzaamu era baali balina ndowooza engeri gye baagala okubbamu oiro ono nga baagala kutuyisa kulitalaba ate baamala okiraba nti no gavumenti yali emaze okuwamba yali njebayeba tebalina kumanya kusukkuluma kukutwala buyinza bamanyi kutwala buyinza okufuga n'ebirimu ebiyinza obbagayidinga mu kufuga n'okutambuza eggwanga bayi tebannaba kubanga babimanya kati nga baagala bakozesa advantage eyo naho babatwale babayise kulitalaba. Njagala owuliriza ebigambo bino n'oluvannyuma tugenda kweyongerayo mu kiwandiiko kyaffe kye tubadde tugenda maaso n'okuba nga tusoma kyekyaviiriddeko abalimi abaana okugenda mu kkooti ya UK okubeera nga bagenda mu maaso n'okubeera nga babanja ebyabwe nga beemulugunya ku nsonga eno nti era bandivuddeyo. Njagala owulirize gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. The British had tried to look for this oil when they were here. Agamba Abangereza bagezaako okunoonya oyiro ebiseera ebyo we baali wano. Oyiro ono gwe tulina kati gwe tuli mu transportinga okweexportinga oba ludda wa transportinga naye no just transporting okumujja mu Uganda omutwala mu Tanzania. Ebiseera ebyo abazungu bano be baamuzuula. Abazungu Abangereza be baazuula oyiro ono. Uliriza. From 1920.
okuva mu 1920. But when we came into government, naye ffe we twajja mu buyinza ebiseera ebyo, a few days when I was in Entebbe, a group from Shell BP came. nti bwe baali baakatwala obuyinza nga baakawangalako ennaku siziizo ntonotono, ng'ali mu State House Entebbe ng'awujjadde gurupu okuva mu Shell BP yajja okuva e Bungereza, bajja ne bamusalako. Tekwali kumuyozaayoza kuwangula lutalo na kutwala buyinza, nedda, wuliriza. And told me that they wanted to sign an agreement with me about oil exploration. Ne bamugamba nti baali baagala kusayininga agreement naye ku nsonga ya oil, y'okwextractinga oil, kale y'okusima oil mu ggwanga lye in Lake Albert. So I told them that let me check. I don't know anything about petroleum. Yagamba kale bwe guba nga weegutyo mwagala kusima oil kuva mu Lake Albert, kubanga siina na kye mmanyi nze kubikwatagana na petroleum, kanceekinge inabe oba mu gavumenti yange mulimu omuntu alinako idea, any little knowledge ku petroleum, n'oluvannyuma tutandikiraawo. Let me check whether in the government they have people who know. So I told them to go away. We yabagamba nti kanceekinge nawe waliyo omuntu abimanyiko ebya oil, nja bategeeza. Tiyabagamba nti oba nja bategeeza, wabula yabagoba bugobi bagende, nabagamba mugende kamala okuceekinga nabe oba ensonga gye mundeetedde ku mmeeza waliwo munnayuganda yenayina agimanyiiko. Ebiseera ebyo yali akyalumirirwa ku ggwanga lye nga tayagala byabwe. Tetumanyi oba yali alumirirwa ggwanga lye by the way, oba yali alumirirwa bya bugagga byabwe bagenze maaso n'okuwamba, kubanga ebiseera baali baakawamba nga bakatwala obuyinza. Kinjagala otegeere. Wabula wano yeekengera n'agamba sigala kusayininga agreement ku kintu kye simanyi. Eiza tuyinza okwesubya, tuyinza okulya eggi ne twesubya omuwula. Kati n'agamba kamale kulabo baaliyo ababitegeera bannuŋŋamye n'oluvannyuma anja kuba mbategeeza. Awo kalinga kabonero akalaga nti alumiriddwa ebyobugagga ebiri mu ggwanga naye tetumanyi nti no abirumirirwa as a personal interest oba nga ebyobugagga by'eggwanga Uganda. Owulira gwe omukwano gwange mpuliriza, nagambye oli ku Yugi Update Civic osinzira obanga otuwuliriza. Bwe naagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Abali mu diaspora n'abatumiddeko dda mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Wuliriza. Then I asked the Minister of Minerals that time. I called people who were there. There was also a man called Soil. N'agamba mu kaseera ako n'agenda mu Minister of Minerals eyaliwo ebiseera ebyo akonsalutinge abeebuuzeeko. Minisita yaliwo mu kaseera ako. Soul Mboijana, who was like kati ne bamulagirira ku musajja ayitibwa Soul Mboijana. A commissioner. He had been with me at Ntare. Omusajja ono yali commissioner era yali naye ku Ntare. Simanyi Ntare eba yali ategeeza ssomero. And I said, do you know anything about petroleum? Said, no, we don't know. But there is an expert in petroleum in the Bank of Uganda. N'amubuuza nti olina ne ky'omanyi kyonna kyonna ku petroleum. N'agamba nedda siina kye mmanyi mukama wange, temunsibako matu ga mbuzi kundiisango. Naye nnyina gwe mmanyi amanyi alinako ku idea expert mu petroleum ali mu Bank of Uganda. I said, you calling me that expert? They called him. The man was from Ghana. N'abagamba mumpitire expert oyo era n'oluvannyuma baamukoola n'ajja. Naye agamba omusajja gwe bayita yali ava mu Ghana. Accra. Ghana Accra. And the only
where he was connected with the petroleum is that he was the one handling the import papers of petroleum products in Uganda. Mu kumuyita bagenda okizuulanga engeri emu yokka gyali connected ne petroleum nti yali agenda maaso n'okusayininga empapula ezaali zigenda maaso n'okutransportinga petroleum mu Uganda. Yengeri yokka gye yali alinkinga ku petroleum. Kitegeeza teyalina bukugu, teyali expert, yali tamanyi ng'eki gye exportingamu oil, yali tabimanyiiko. Era nga balina okunoonya omuntu omulala omukugu abalungamye abategeeze. Ebiseera ebyo nkugambye yali agenda maaso n'okuba nga alumirirwa oba oli awo eggwanga lye. Wuliriza gwe mukwano gwange mpuliriza. That is how he was the expert. So I called back this Shell BP. I said, you people, I cannot sign an agreement with you because I have nobody on my side who knows anything about petroleum. Yaddamu n'ayita bakyeruppe bano n'abagamba bannange siina ndagaano n'emu gye ngenda kusayininga nammwe olw'ensonga nti ku sayidi yange nga gavumenti siinayo muntu n'omu alina ku idea ku bikwatagana ne petroleum. Siina muntu n'omu abimanyiiko. So n'olw'ensonga eyo munsonyiwe era munsaasire. So go away. Era n'abagamba mukwateemu obwanguwa mudde ewammwe mugende temuddamu kunteganya. And that's how I called the minister, Chango Macho. Era n'oluvannyuma n'ayitirawo minisita Kyanga Macho. And the PS called Opio. Ne PS ayitibwa Opio. And I said, you people, look for Ugandans who have a Bachelor of Chemistry, Bachelor of Geology, Bachelor of Physics. N'abagamba nti mmwe bantu mmwe mbakowodde wano naye munoonye bannayuganda abalina bachelor mu chemistry, mu physics, mu geology. Mubanoonye. Go for a master's in petroleum studies. Bagende basome masters mu petroleum studies. N'oluvannyuma bakomewo. Be banaatugayidinga ku nsonga za petroleum. Naye ffe ku sayidi yaffe kiganye kikiyinze. Then when they come back, they will be the ones to guide us. Era n'abagamba banaabamaliriza nga bakomyewo bibajja okuba abasaalo tugayidinga n'otulungamya ku ngeri ya petroleum. After they have studied. Oluvannyuma nga and they came back 1989. Agamba bano bakomawo mu 1899. Is it gyagambye? Then when they come back, they will be the ones to guide us after they have studied. And they came back 1989. Yeah, they came back in 1989. Mu 1989 nga bamaliriza emisomo be basindika okusoma ku petroleum studies okufuna obukugu bajje bagayidinge gavumenti n'eggwanga at large. Now when they came back, I called Shell BP. We bakomawo yaddamu n'ayita ba Shell BP abangereza bano yaddamu n'abakowoola nti mujje tulabe. Shell BP, you come. I now have got some people who know something about petroleum. Nti mujje kuba kati mmaze ofuna abantu abamanyi ku petroleum. Mujje tulabe, mujje tuteeseganye ng'era omuntu teyagala kukola kintu kiyinza kuyiwayo oba kusuulayo ggwanga lye. Ebiseera ebyo omwoyo gw'eggwanga gwalimu ng'ebirowoozo tebinnakyuka oba we tuba tugamba okitaba ekyo kyali ki. Waliyo ensonga eyali eyimiridde emabega w'ekyo kuba omusajja ono wajjanga engeri gy'annyonnyolamu ebintu akulaga nti alina omwoyo ogulumirira eggwanga lye ebiseera ebyo. Bw'oguba nga tegwali mwoyo ki kye yali agezaako okubeera nga yeesiggaza kubanga ebyobugagga bino byali bingi ng'ogamba nti nno obiteeka ku muntu omu personal interest obitwalanga ye kiba tekikola makulu ge mazima. Kitegeeza nti yali alina omwoyo gw'eggwanga lye. Ye kati biki ebyasoba biki ebyakyuka bye bino bye mbagambye buli w'okyusa constitution ne ligasi yeegwa. Reputation yo gy'ozimbidde ebbanga eddene egwa. Omusajja yali azimbye reputation ne ligasi ye kuva amabega. Laba engeri gy'ajja agenda mu maaso n'okukulaakulanyamu eggwanga ne bannayuganda okuba nga bategeera ku biyinza okukulaakulanya eggwanga avudde nakyo mabega.
niye constitution kintu kizibu nnyo buli wootattana ssemateeka n'omukwatamu buli kimu obeera okikuttemu buli kimu kyonooneka era kifa byonna n'ebyoba okoleredde ebbanga eddene byonna byonna bisisika wuliriza. Shell said, no, there's no petroleum there. It was a mistake. Really? We yayita bashero bamugamba nti nno tewaliyo mafuta eyo yali mistake. Oyinza okukikiriza abasajja abazungu bagamba eyo yali mistake tewaliyo mafuta nga naye banditugambye nti nno gyegali naffe twafuna amala kikyali kyekiina kigenda tujjako kyali tekiina kyekibajjako naye okumanya tebaagaliza ekintu kyonna kyonna kyebatalinamu interest tebakyagaliza abazungu bano ekintu kyonna nga tebanyinamu interest tebakyagaliza muntu mulala yenna ekintu kyali kibirongenga ku ggwanga lyaffe kyaffe naye omutima gwe baakozesa wadde n'omugamba nti nno nedda gyali naye kale percentage yayo eri wansi nti twafuna asingako oyo bamugamba yali nsobi tewali n'omu kuba yali akimanyi tewali ngeri ki gye bayinza zzuulamu mafuta ago kati ne basalawo waakiri obifiirwa n'eggwanga libifiirwa tebasobola kutunuulira muddugavu ng'akulaakulana nga bo tebagenda kukulaakulana waakiri babireka babisazaamu naye bakikulemesa kati be babazungu bakwegendereza so omuzungu ajja ewantu ng'alinawo interest ng'alina kyalengeddewo kyagenda okuganyulwamu oli ku yugi update civic osinza oba nga otuwuliriza gw'atanatweyungako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako tukyagenda mu maaso gwe mukwano gwange. But you are the ones who told me for them the Soviet Union had opened up. Nabaga bannange mu mwali muŋŋambye nti wano waliwo oyiro naye ng'ebiseera ebyagamba nti Sovereign Union yali emaze okuopeninga. There was a lot of oil in the Soviet Union, so Shell BP was no longer interested in this petroleum here. Mu Sovereign Union ebiseera ebyo bali bamaze okuzuula oyiro nga mungi kati abantu bano nga tebakyetaaga oyiro ava mu ggwanga lya Uganda nga tebakyalina interest. Olabye obunnanfuusi, olabye abasajja bano baalabanga okugamba nti just mwali oba oli awo balina kye baali balengedde abasajja bano kuba ebiseera ebyo yali akyatwalibwa ng'omuyeekera nga yakawamba eggwanga bayinza okuba balina kye baalaba kye tutaalaba kuba mu kaseera kano katulaba ebintu nga byefudde buli byabugagga by'eggwanga biwambiddwa eggwanga teriganyuddwamu ensonga ng'ezo zaava dda tetwali bagezi kimala kuva mabega abasajja baatuyisanga kulitalaba wuliriza. But then I told these people here, I said, no, but you studied. You now look for the oil. You. These are the ones who looked for this oil, these people here. Era n'agamba bano bye yasindika okusoma bachelors mu petroleum studies nga bamaze okukomawo n'abagamba naye kakati mmwe mwasomye ebintu ebyo kati mmwe kye muba mukola mulimu gwe mbakwasiza munoonye oyiro oyo abasajja gwe baali boogerako aliwa mumunoonye era abantu abo be banoonya oyiro be badiscoveringa oyiro wano mu Uganda kitegeeza ekintu kyaffe kyano mu Uganda twakiteekamu ssente kuva ku lubereberye era abantu abo genda ebulaayi ogenda osoma studies ezo bachelors basome ku kitekwataga ne petroleum bakozesa ssente za mubi bwa musolo zibaasomerako kitegeeza eggwanga lyafandinga abantu bano kuva lubereberye kitegeeza abantu bano balina okuddizaawo eggwanga lyabwe nalyo liganyulwemu mu bbo kusinziira eggwanga kye lyabawa wuliriza. Therefore, what now remained was to get somebody to drill and confirm what they are seeing in the computer, whether it is what is happening in the ground. Agamba ekyali kisigaliddwa kya kufuna muntu adrillinge asime atubuulire ekikyalaba mu kompyuta waliyo omulamwa tewali mulamwa ddala abantu bano babadde batuufu tewali kiriyo oba babadde baagala tufiiriza. And that's what eventually resulted into this discovery in 2006. Era mu 2006 badiscoveringa oyiro oyo okunoonyereza kwabo abaagenda mu maaso n'okusoma bye bino bye baazuulayo badiscoveringa oyiro naye kati oyiro ono
Uganda ng'emutaddemu nnyo kuva ku lubereberye nga bamudiscoveringa naye Uganda yeegenda ganyulwamu etya. Kati wano we nkugambira nti gwe Munnayuganda olina okuzuukuka, olina okuzuukuka. Okumala emyaka ng'aba permittinga financing no constructinga EACOP okubanga approachinga one of its most important milestones nga Uganda preparinga okubeera nga efuuka an oil producing nation era nga mu mawanga gonna egenda kubanga nayo yeegattako. Bafunyemu another legal challenges mu kaseera nga babuuza basaba British court okudetermininga whether oba Africa's most important infrastructures project erina okubanga yeeyongerayo ng'eproceedinga. Bannayuganda beebuuza ddala eno pipeline ya crude oil esigale mu maaso ng'egenda mu maaso oba nedda. Newankubadde Uganda yeetunuulidde erindiridde kimu kwegatta ku mawanga ago agagenda mu maaso n'okuproducinga oil. Kyokka eno pipe ebalirwamu nga the most important milestone egenda okubanga eproducinga ka oil mu Africa. Kakati embeera ng'engaze Uganda olwawulidde ebyo bo bavuddeyo nga bagamba gye muddukira gavumenti yevuddeyo nga gye muddukira tewagenda bayamba. United Kingdom court cannot decide Uganda's energy future. Fa balina okusalirawo Uganda energy future afe naye mugirazaawa waakire mugisidingirawo ng'eri muno mu Uganda waaki ereebeera Tanzania. Kati bannayuganda ebibuuzo bye basinga okwebuuza. Olw'obudde nzikiriza nkomaawo ebisigadde tunaabyongerako olulala obudde mpinde butuuliridde mukwano gwange. Naye nga ngenda maaso n'obategeeza nti mbadde ku Yugi Update TV nga ku musinziro bbanga mutuwuliriza. Nga bulijjo kansomeyo abantu basatu abagenda maaso n'okuba nga bateekayo comments zaabwe. Davidson webale kubanga kwoli, Ibrahim Kiberu webale kubanga kwoli, Nanika webale kubanga kwoli. Ndowooza abo bamala bannange olw'obudde. Namuza Sari webale kubeerako, Lake Suma webale kubeerako, Musiitwa Muhammad webale kubeerako. Ogambye Museveni must go. Kale n'obudde mbagaliza olunaku olulungi mwebale kubeera ku Yugi Update TV kwe mbadde musinzire okubeera nga mutuwuliriza. Mbagala nnyo, mweraba.